Amawulire go nina mangi era ndi ready okubeera nga nkusavinga. Olunaku olwaleero nkuleetedde Alex Mukulu agamba nti Alien Skinny tamumanyiiko nga muyimbi, amumanyi nga mutontomi, era ayogedde n'agamba nti atta abantu naye bajja kumutta. Byonna kambikuwe obeere ng'ate obyewulirirako. Nze simumanyi mumuwulirawo Alien mawulira oba namwogera nako naye waliwo yaŋŋamba ate saagala namwogerako kuba mwogerako mwongerayo. Alien Skinny nze simumanyi. Nze simanyi bantu batali bayimbi. Nze manyi bayimbi n'abazannyi b'emizannyo naye abatali sibamanyi. Alien si muyimbi. Hapana, batontomi abo. Batontomi. Ate nagenze neŋŋamba abantu ku radio mbu batontomi bo bawandiise okumbuuza mbayise ba poets. Omutontomi si poet. Owulidde? Omutontomi tasaana kubeera mu art. Abeeramu Naye nga si muyimbi. Abeeramu naye nga si ki? Nga si muyimbi. Abeeremu ng'omuki? Ng'omutontomi. Kakati batuleetera ebyo ne bagamba Alien biki? Ye bo be baani? Balina ttiimu efuuse ttiimu. Ettiimu ebeerewo eyo obifaako ki ebyo? Bubaka ki bwo? Nze sirina ttiimu. Simanyi ogiri. Nina ttiimu naye ttiimu yange si ya busiku. Neyo tetta bantu. Yes. Eyo litta abantu. Bajja mutta naye bajja mutta. Naye bajja mutta. Kati ekikuttisa abantu ng'oli muyimbi kiki? Waliwo owuliddeyo Michael Jackson nti asse omuntu. Wawulirayo nti eri Wamala yatta omuntu. Nti Fred Masagazi yatta omuntu wano. Kale tugende ku bajjajjammwe Ragadi yasse omuntu. Kakati oli bw'abatta omuntu omubalira mu bayimbi oba mu batemu. Wandibadde ombuuza nti omutemu Alien Skinny omumanyi. Yeka ataawo katono tugenze ewa spokesperson Patrick Onyango. Waliwo essimu oba waliwo akatambi kengenda okubeera nga nkulaga nga bali mu kumubuuza biki ebigenda mu maaso Alien Skinny. Kubanga tebannalaba wekibeerawo. Beetaaga okulaba omuntu ng'asibiddwa n'ate bamulaba ali mu kuyinaayina. Oluvannyuma lw'okwetwala ku poliisi nga pressure nnyingi nnyo, yagendayo n'alipootinga ne bamala ne bamuta. Naye ng'ate omuntu oyo yafiira ku Fangoni Forest oba yafiira wakaawe oba mu bantu be baabeera naye. Byonna ngenda kubikuwa obeere ng'obiwulira ate olabe ki ekiriwo essaawa eno oluvannyuma lwa mwana omulenzi oyo top dancer okubeera ng'ate atuva ku maaso. Byonna kambikuwe obeere ng'ate obyewulirira okuba kati bibiriwo essaawa eno. Gye buvuddeko awo amawulire gafuluma ne batugamba nti ku Fangoni Forest ekulemberwa Alien Skinny wafaayo baaviirako okufa kw'omuntu. Era poliisi n'etutegeeza nti Alien Skinny anoonyezebwa. Mwamuteekako ssente ezimunoonya, mwamukwata oba tetwamuteekako ssente. Tetwamuteekako ssente. Twamukwata. Ye mwennyini ndowooza ngeri pressure twabadde tumutaddeko pressure. Yavaayo n'atuukirira adumira abakeesi oba director wa crime intelligence police n'aggwa ku mavivi. Yeetonda. Oyo n'amugamba nti omusango guli Katwe, n'amuweereza Katwe. Okutuuka Katwe ne bamuggyako statement. Nga bamaze okumuggyako statement ne balaba nti ono mwennyini yeerese. Wadde ku statement ye agamba nti teyabaddewo ng'oli bamukola ki? Bamukuba. Naye ne tumuwa ki? Ne tumuwa akakalu ka poliisi. Kati ali kakalu ka poliisi nga poliisi ekyagenda maaso n'okunoonyereza. Ate eyo ddembe lye buli Munnayuganda ssemateeka egamba nti olina eddembe okusaba ki? Akakalu ka poliisi nga bakukutte. Kasita teweza essaawa ki? 48 nga okunoonyereza ku kyagenda mu maaso, saba busabi akakalu ka poliisi bakuwe. Za bwereere si za Embeera yeeyo nga bw'ogiwulidde
nkusaba olikinga video saako okusubscribinga bw'oba ng'oli mupya ate ogendeko ne mu comment section oyogereko nange ku nsonga zonna nga bw'oziwulidde. Siba bulungi nkyali naawe.